mujjukire muri batono abagagga abavu tuli bangi kino kibagamba abagagga muri batono abavu tuli bangi bwe tuli ekyawa muri ku time bombo mugenda kola ki tukusaba ekintu kimu obayagala obululu bwaffe Museveni kwata ababbibo kubanga bano abantu babamanyi babbye ebbanga ddene obasibe otunda buli kye balina mu nsi abaana baabwe ne bazzukulu baabwe babereka ekikolimo ekyensibo n'amabaluwa nga tebali esimba wadde ku bwero si totya kufa okufa muyisima wafa wajjula nze nandisa otanga okufa ontiirako nzigonzaala oli mwana wanyamaanyi wa mange ndi muganda wo ondabye bukulu nga byonvaako tontiirako omulembe gwe tuliko gwa kulya tulye buli ssente newootali ofa ne wooli ofa ne weeyogera ofa ne woyogera ofa ekigambo kiri kimu ekyokufa ye climax y'obulamu end of life kufa kubeera kufa buli muntu naawe atta banno ojja kufa naawe abba ojja kufa naawe alemedde ku bantu ojja kufa naawe ow'ekitalo ogenda kufa end of life kufa ogenda kufa death kati gwe nonsiba ku nsi no nga nti bw'oyogera ogenda kufa nja kufa I know that ongumiza wana kunzita ncha yes what the one time I'm going to die. Abatio Tours and Travels babaletedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'e11 that is November bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington London era nga ojja kubanga osasula pounds 1000 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabeegattako obeegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Tuline Jennifer Fulfiga nga yakave Dubai akyaliko amafuta g'ennyonyi naye mukuddako leero yazze mulalamuko singa bulijjo bannayo olyokanga n'ogenda e Dubai towanze ne bawanda gwe kati buli nsonga nga wezze wogikwatani akusasula bwe tuba tutandikira kuba lwolwe Dubai wali we tugenda balala ne tusooke na wano ani akusasula ennaku zina we zikoma ani akusasula sente zina we zikoma obusungu nga bungi endowooza bwe gamba buli ayogera fakiti abana busungu amazima mugati Bible gamba n'ogabeerako wekobeera muwangu kyekiro watwawangula nze nesigama nze sisobola kukwata bulamu bange kukiriza ku pretendinga kituufu ekyo serimba nakugamba okulimba si kubi naye kasi otandika okukiririza mu birimbo byo oba ofuuse wabulabe ku nnyini kuggwa omuntu nze serimba manyi bakiserimba lwaki teweerimba si faking alive manyi nti mu bulamu bw'ensi bwe tutambulira mu ensi self service ate ensi nnene buli omwe mumala ffenna etumala ensi ogiraba ffenna etumala ogikutta otya tekikwetagisa kulimba tekikwetagisa faking alive ate olina olimba ng'oli kalimu endowooza yekuba kati nkulaba Fulfiga akalimuko ate byoyogera kati bikontana n'akalimuko watalimba jangu okola ogwange kyova nkubuuza okolera ani atalimba jangu okola ogwange atalimba jangu bakukuwa bwe noolaba abagabanya ssente n'ovaayo n'obaviirayo bubinnyo ogabanya otya kisinziira nze mpagira omuntu abba esente za gavumenti oba ez'abantu eziyamba abantu 8 oziina omu nkuwagire nga tobbye enzibe zibu oba zikoze nga zizo wiiki zokke naye ng'obbye bubbi ati bakitwala nti banno kyeki banno abamu pate yemu gyowagira gavumenti gyoweereza tebirina bwe bigira mu bubbi bwe nali ngijoyininga tebaŋŋamba ndi tubba bwe nali ngijoyininga pate tebaŋŋamba nti wanowooza tubba manifesto nagisoma bulungi ngimanyi ekikulembera kukuuma sekiwalinga ggwanga awo waliwo sekiwalinga future naye era mubaamu okulabisa ate gwe tetukusubira ku ludda lwabalabisa yawula okulabisa kati mwe mupulitendinga mutya fact
Yawulo okulabisa n'okwogera fact. Bakusaza n'akawumbi mu nju. Oyina akawumbi k'ensimbi. Accountability girage. Oli agambe nina n'amaloboozi gagano ng'azinsaba. Okukulabisa. Bw'ote gwanga muli ono yena abavubuka bato mubalaga ekintu ky'obulimba. That is not kulabisa, it's a fact. Ko bano tubasuubira okuba nti bantu bo. What do you mean? Mwe mukweka babbi bannambo mukweka abaganda bamwe nga babbi. Nze muganda wange tobbanga mbojja nkukweka mu kitanda totawaana. Nze nkubira poliisi nti wuuno. Omubbi wuuno. Nkotidde. Kuba n'ababadde ku mukolo era nalabye nabo era kiro okyabasonga. Sawa zino mukolo gwetaagisa nga ne bamenya mu lubuji bayaaya n'abakadde bali mu kufa. Omukolo gwetaagisa. Ngate bakyamenya bagenda kasokoso bagenda luddawa. Ensi yetaaga esawa yali abantu abono batawadde ssente. Naye nti balabeko ku bantu ab'enkizo mu ggwanga bazze bayimiriddemukko bayimiridde nabo. Psychological betaaga abantu financially betaaga kati physically kubawunda ba speaker w'eggwanga mindset change manyi betaaga ebigambo ebibaliyo wemyoyo esawa ikati. Kakati gwe ngambe nti nno mentally abo bantu olina kwogera nabo otya. Naye bw'obalaba nga ate mukozesa obujozi. Ekyokubiri mu maka twakwana abazadde baafa tuli bato naye buli wantu ne ku kyalo kubeerako chairman. Buli wayogera ekigambo kiba kyankizo. President w'eggwanga aba agambye nti wananagana n'abali b'enguzi. Ye taata mu maka ye mukulembeze w'eggwanga ffe nga abapate gyoyogerako tuwulira nti oyo ekigambo kyayogedde tulina ku respecting ekigambo ekyo kuba musukkulumu. So mukino ogobera ekigambo kya president. Yes. Tulwanisa nguzi. I stand with President Museveni no matter what. I stand with President. Nate ndaba naye ennaku zino naye yennyini era wabirawo obubaka bw'omuwanga bubwe. Anti mumubuulira mazima. Lwaki mulimba? Yesawa President Museveni atandike action alekerawo okwogera. Byonna byogedde biweddeyo. President ayogedde ku nguzi batutambuzako kuva ku State Square paka Kololo. Neja General Royce. Batutambula lwanguzi. Ne basigala nga bana abantu bakozesa impunity. What is impunity? Obujozi anankola ki? Yani oyo. Ongenze sigwambwako impunity. Obujozi obusukiridde. Kubanga bakigandi bakozesa obujozi obusukiridde. Omuntu nabbe ssente ko ali mu kooti ali luzira. Kooti nevayo negamba nti obujulizi buwedde tubulina. N'omusango gende mu high court kubanga obujulizi bwawedde tewadina nsonga ati betaga beyiro. Mwene muvayo ne mugamba wadde yabba naye abawangako can you imagine? Azayo eri abantu. No sense. Ono abadde alya namwe. Which kind of those people? What are you talking, man? Abantu bo. I don't want to know. Owana bulijjo. It's okay no matter what. But I stand no listen my brother. Tetujja kukiriza tetugenda kwatagana ku nsonga. Okiriza mukwano gufe. Tetugenda kwatagana ku nsonga gy'ombuuza. Please. I know what I'm talking. Okay. I know what I'm talking. I know what I'm speaking. Speak. Because that is fact what I'm talking. Obitadde muno oluzungu. What dawo n'ongamba bo. What do you mean? My brother. Njagala ogamba omuntu andala ku Capital Music. Let me tell you something. Uganda is our country. You never get an ene. Tetugenda kufuna nsi ndala ensi gyeva ne gyekoma tetulifuna nsi ndala. Uganda ye yaffe. Waliwo reason lwaki wazali wali muna Uganda. Tolibeera muna Kenya. Tolibeera muna Nigeria even oli mu Africa. You never be a Kenyan. Tusigala tuli bana Uganda. Uganda tugizaddemu abaana. Naawe bwe mulaba mu America mu Canada bazadde abaana ne bakadde baabwe bali wano. Era the end of the day badda n'emirambo bagikomyawo. Bwe banaakomyawo emirambo nga nawe giziikibwa tegirinaawo. Abaana bwe tuzali tugenda kubaleka mu nsi ki kubanga bajjajjaffe singa bakola bino. Mulala twandisanzeewo ensi. Kuno kati tutandise ku area nagamba nti embizzi bw'eri emmere neggwawo etandika okulya obwana bwayo. Okuwendinga apo nga n'obwana ebulidde buweddewo nga naye efa. Awo we tuli kati. We tuli mu ggwanga lino. Eggwanga lino oza singa tunafaana ng'embizzi ezaala obwana n'erya emmere neggwawo n'ebwana n'ebulya. Nayo neerya tugenda kubeerawo tutya. Singa bajjajjaffe bakolanga bano abantu bwe bakola bali mu parliament. Singa eggwanga bandirisanze kyenjagala bamanye ye abantu bemulinjigiriza bwe berekyala muli bagamba ki kubanga ababbi abagagga muli batono muli n'akakundirika mu akababbi okumanya mukosa impunity temuswala mulaga n'ebyobugagga
ne mulaga bizimbe olina akulaga ekyalo kirama nga kizimbamu ennyumba buyumba ekyalo nga azimba ekyalo kirama kirikonje bujozi bwa nabakyo obutuuka ku ekyo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule. Mujjukire muri batona bagagga abavu tuli bangi. Kino kibagamba abagagga muri batono abavu tuli bangi. Bwe tuli ekyawa muri ku time bombo mugenda kola ki? Mugenda kutugamba ki? Naye toli mwavu. Ffe twagala ebintu bitono nnyo. Ebintu bitono nnyo biyimizaawo ensi. Era bana Uganda first of all Uganda nsi ngagga nnyo. Mutukolere enguudo mukole amalwaliro gabeeremu eddagala. Owulira? Ebintu bitono nnyo betwagala kuba ntwalimira emmere. Abantu baleka ku ttaka lyabo temubba bantu ttaka abagagga mubba abantu ttaka. Ettaka wano mu Uganda omwavu tasinga musango. Abagagga batwala ebyabafu nga bwe baagala. Nolaba omukazi omukadde nga gamba nti ku ttaka mazeko emyaka 10 naye omukaga wunansena nayiika zange 8 tewali ayamba kuba munaku. RDC najjayo n'amugula n'agwa defense polisi n'agiwa essente ettaka ne balitwala. Omukadde oyo alina abaana n'abazzukulu n'abaki kyova ffe twakula babayumba 10 balina ettaka. Simayi ettaka lyabaki simayi lyabatya tetukyaliraba ettaka tetukyaliraba naye tewawunye mu byonna twongera kuwera tuli bangi. Uganda right now tuli million ziringa 7 kati tuli bangi twongera kuwera ettaka teryeyongerako kyokka liriwo ettono twandibadde ne balibba abantu abo munyigiza wadde muzimba amayumba muli bagamba ki ekiseera kijja kutuuka time bomb. Oba oyagala oba toyagala ekisa kigenda kutuuka nga temukyana kyemugamba abantu nga bagamba enough is enough. Nga Robert wano yagamba Sule enough is enough. Robert wano kusoma tali yetadde ku mugagga ng'omugagga alira mu tayimu ye. Ave waka nga ayidde breakfast akuse. Yayina omukazi ave waka nga amuwadde breakfast eve. Ng'ayinda omugagga ala saa 8 lumu Katonda akutuka 9 n'agamba enough is enough kimala bampe yakasanvu. Ayinda okulya yenene omugagga gye bali abonna. Robert n'agamba enough is enough. Kimala. Bayite 3.5. Presidential advisor. Kakati ensi gye muzannyirako. Abantu bajja kutuuka nga ne bwokola ki nga ne bwokola ki nga ne bwobakuba kiki nga ne bwobagamba kiki bajja enough is enough. Kyovula Bannayuganda bafunye ensonga ki generation eyongera kuwera abaana bali energetic bayina amaanyi bakwidde mu tocha ekyo bwokivaako abaana bazaliddwa nga tebalina waabwe bangi bakwidde ku nguudo ensire zikyabalwaza bazimanyiira kubanga omwana asula wali ku street ensiri zimuluma natalwala amazzi anyaga mumwala oyo yaguba yakola kowa kuvanga muto egumba guma kuba teke be baana bakuba emigere kuba kugulu kuvuga ngo mutayimbwa ekyo bwokijjako abaana be bazadde by mistake oba kyekya kituufu waliwo abakazi bebalepinga bebazala mu nsobi. Yes, waliwo abakazi bazadde abaana bangi nnyo nga babalepinga bulepinzi abala bafuna embuto nga tebeyagadde tebagala abaana bo tebafunye kulaavu. Bw'otereeza abaana abasinga bali ku ma streets oba bakola effujjo teri mwana wa mugagga teri mwana wa mama taata ba mu nnyumba baana ba ku street obwana muwadde eddembe abantu lingi nnyo eryegatta. Kuba wano sexy wa kyere togamba ate batujjeko eddembe lyaffe anti kunyumiza anti kati Uganda business za lodge ate na sina lodge omuntu agenda manyi mu kigo n'awenjula n'avaayo n'olubuto. Abaana ba boda boda tebazadde wowe kati tebakyakola nakola balina engombe mukwana kadamu osirike. Aba boda tebakyakola bafuna batya koodi eyo bagamba kwana kadamu kasaba abafuna nga balinamu balina bawutawate obuwatalikamu ssente balina buseefu ki yakeera kukwata kijaketi kye kukubira kadama selfie ndi wano baby yafudde kapita wa boda kati smartphone
basi nayogera ne Kadama straight bobo kimaze leka naawe wino wamujjewa ya bana bujo opusfa bakolera surprise ngozira wa bodo mungu alikaba kazi munana bagateba Kadama o Saudi wa Iraka wa Iran nyata muteba nakati nabanji nola bamazigawo naye Kadama live nagabati bakadama nabanji no Saudi Arabia no Yemani ni nasimanyo wawa no wa Jubilee no Jeberari bonanga bakadama aina baina nabe Damam bonanga ina Kadama akakatoli yampelezana mu 5 no mampeza ukade buna uli yampeza munana uli kwigama bugobagama ono yatambula ebikoro bya Rubale ebiki ebikoro bya Rubale simo china sikaina naye bakola mu butiti nyamba tojja sagara bima just bikola yikira mubi sagara ni mu kamera sagara bikomo bya Rubale kaya tembe bikomo bya ibina che bitegeze wawe malenewe mubuzo kitegeza ati ekikomo babi zinga ati mubuzo jangu kana kakomo kategeza ati okukola ki ama kategeza ati kano akakomo akubuzo manyo okuloga manyi kaloga kuloga fude manyi kaloga no fude otegere ndi Kalubale nofa na babadde ate kunedda seba kunyonyodde manyo okuloga amma kaloga tekaloga kopa bakazinga buzinzi ate kano buli ka butiti tomanyi buno kano waina akala kano nako kyuma kiikyo bazinga bizinge bati kaloga gendo guzoyo mlenzi kopa kaye gula kopa mbokopa bajja kundoga kati gwe buli kimu gwe kiikyo olabira content kya stand kyuma buuma ndeka ekyuma obuuma golaba ng'ekya sitaani ekyo kyonna nze kati kankubuulire mu bulamu bwange egwe yali meka deri kubuza eri meka tojja mu kamera ozunga nagwe ku bintu elisa eri meka ku bintu bye bakagula e Dubai nakatotyali no eri meka eyita ku mukaaga tamanyi byayogera mu veeko eyita ku mukaaga antamanyi kyayogera kati kambuze ebintu byonna ebyogula byaki ngula buguza ngula n'abana katale Dubai oguze ebintu nakati okyali mu bintu abalina sente bati wetuba zitutuma okugula bana ekiri mu nju ye sente bulamu bukunyumire nze bwe mbeera nawe oba olina kyogula obiteekawo era ngula okufa ekimala naawe okisussa nalogo gulu si sente zange naye ni maama we tutayogereko naye omusajja alina akabina n'omusajja abigula notanyuma okulaba alinga tentabye emabega alina akabina eno mumaaso alina olubuto abakazi tulinaku omusanga akwana omuntu omusajja gwesa bulungi towekeera kati gwesobola tuusa omukazi ku ntiko ate mukyala we emabega alina akabina nze wala ebisajja ebyankuliranga biddofe saagala musajja wa kabina soka ove ku musajja w'omukyala bambi tonyumiza naawe akabyano amasala tukubuuzaako yonna gy'oli omwami wofe abamwina ani amwina ife balina bawasala gamba gwe ife ate gwe toliiwo sife abamwina golaki omulabye nga nze sinnamulaba ate lekerawo otunulya omusajja w'abendi yenna paka w'omulabye nti alina akabina nze kasala bisajja nga kyakulanga kimafeene kintamirawo tuveeyo eyo sajja yakulanga bitafeeri atama embeera nga weeyimiridde olwaleero ngago mulaba Robert yagamba enough is enough yakkiriza n'agamba mukaga yagambye yagamba mukaga kamuleke yakunyumiriza kakati embeera eriwo kati olwaleero ekuleetedde okubeera nga weekyayi kale kitututte ku mbeera gye ndaba abantu bonna batutte embeera y'e Kenya okuba nti balabanga oba abantu abaganya okubuukira ku Kenya naawe ate kati njagala bagamba golooza lwaki buli muntu alaba ekintu ky'e Kenya ne mukifunamu interest lwaki akiraba nga kijjamu interest yawe kuleka omusisu yakifunamu interest njagala okubagamba waliwo ebintu mu bulamu ng'ebyo ebintu bijja bayizawe
nze okungamba mbu togenda kulya mugati bagongeza kati nze mbaana omwaka gasiide migati malino jugwa negivundira mu nju ekintu ekyennyongerezo oba ekyabbayiza we tekintwala ku street kwekalakasa my brother okujjako nga tofumintiriza mu tikitoko gitaddeko omusolo bwe sigibako ngenda kubotoka naye boyina bonyigiriza wali wagikolako njagala Museveni nkugamba ebigambo bino gwe president w'eggwanga Museveni jako tiktok lwaki president Museveni Minister wa ICT leka Nabanja nkugamba Prime Minister mbagamba ekigambo kino mujjeko TikTok nedda mukwano TikTok yaviideko Kenya okutuka weeri mulina ebintu emutwalanga byolubalato TikTok yaviideko Kenya okutuka ku kyebaliko kati TikTok esiza obukyayi lwaki esiza obukyayi essaawa yalera abantu abali mu Lubigi sibe bannannyiniwo bannannyiniwo bawangangusa dda balina ennaku yaabwe baluma balina amaziga ge balimu balonyeza dda obuddamu Olubigi lwateekingiddwa abantu bano bakireerese ababbi abasabirize bafere be bali mu Lubigi abaliwo kati yes njagala ogenda okonfaminga babo be bannannyiniwo abannabyabufuzi bakafudde katale kabiki kabyabufuzi kadala kabyabufuzi batambulira mu sympathies tebayambye bantu ekyokubiri balaga ennyumba ez'ensi endala nazo za mu Lubigi enzimba ya Uganda tebula ezaffe tezibula naye bano batandise oteeka nnyumba nga walaba okwekalakasa okwensi endala bakulaga nti kwe Uganda balaga obwana obuyika emiriya wa Zimbabwe nti Uganda balaga enguudo endala nti Uganda ebotose kati kyekiriwo ku TikTok ebyo byonna byongera okubamu abantu omuntu njagala mbabuulire bwe mba njogera gwe Prime Minister ng'agamba ebigambo bino naye Minister wa ICT ng'agamba ebigambo bino okutegeera si teeka nti buli muntu ategeera abantu balaba ebintu ebyo baba emiliyoni 2 emiliyoni emu etwala nti bituufu tejagamba nti abantu abali mu gisi be bannannyiniwo kubanga olwona abarisiivinga ebintu nga bannannyiniwo waliwo abakaba nga bannannyiniwo omanyi lwaki kye mbagamba ekigambo kino waliwo omusajja ku TikTok okwo abba bakadama akola afekinga content alimba nola omwana ng'akuba nnyina nola omwana ng'abanja kitaawe ng'abanja nnyina taatawo babanja ki abikolera ku TikTok abikola abitagana ku Facebook ne basaba essente nono obukamba omwana bwakozesa batudde batikola mujjawo wandoga nina omusota simanyi biki omusajja omumanyi yakola nga wayiga era nga bapanga content ku TV yayiga nga bagamba eri program gye bakolanga kalondozi be bamwe ababikolanga kati yabitwala nabiteeka ku TikTok era abaana babafeera nga bwegamba nti okutegera siteeka abaana bangi bawaayo ssente abantu abamu balaba bokya kasasiro oyinagana twajiridde mu nnyumba kumba lyakuŋŋanza kasasiro ebigoyegoye ebivundo ebiki byakoye n'abikumako omuliro mwe ne muduba ne musolooza baba bakadama babafuulanga ekintu oba babafuulanga batalina magezi nti bo balina kukolerera abantu oba nkinyonyo enta simanyi sente balinamu kaakati bo basalawo okubakwata mu mayindi tikadama boyagala mujjako sente weekodekode ebintu bwe biti so kyogamba mbazze mu Lubigi waliwo kati abali mu kukozesa advantage of course njagala ogendawo genda okwata abantu abale balina obeerawo nawe tutewo kati buyambi ababujjo byabufuna abanooyodde babufuna ababutwala balala bakaba nokkaba ne bakulu kusemya naye sibe bannannyiniwo bwawajjudde luli mufere buli mubbi yagenze mu Lubigi kakati kyeŋŋamba TikTok lwaki njesibako twakula bwakabaka bwa Buganda buweebwa ekitiibwa nga bambeje baweebwa ekitiibwa nga ne Katikkiro wa Buganda bawa kitiibwa taddibwa mutamanyirwa kubanga ye kabaka weebwene TikTok ekuyo bakabaka wa Buganda okutuusa weetuuse okuba kati ng'obakabaka tebukyalinamu wadde vali yali lumbuye nga muwoza tica nga buli lwajja nga era n'essaawa zaakola nga muga tica atuuse mupapa n'okupapa mugende wa tica abalimbe n'atuma kabaka amannya n'atuma Katikkiro amannya ge simanyi gani gonna n'atuma abantu amannya ga Ssemudondolo simanyi ga Ssemankokole omusajja ng'ayogera ebigambo naye nga tekuli kituufu n'eki TikTok yabikako ku ssale ensi yonna nekkiriza nti ssale yafa njogera ku Jenosale Musale ensi yonna yamala nekkiriza nti ssale afudde TikTok eyo TikTok yabikako ku President Museveni abantu batandika n'okubanja omulambo TikTok yabikako ku kabaka ne mutuuka n'okumugjayo ku mpaka agendeko ku biiki batandika omukwatirira ng'omwana w'omukopi yali TikTok kabaka yali atambula ekisuusiru mumututte ku biiki mumusanze wali ku kizimbe kiko twamulaba ng'atambula mbusemanya abaganda bategere nti mwali yali TikTok takikabiri mukuleetinza omwana omuto ataweza na myaka 3 mbuye kabaka ne mumuwagira mbu kabaka pulesa ne mumuwagira yali TikTok Museveni waba oyagala eggwanga lino nga likyali sekiwajjako TikTok
waliwo abayonoona kale President Museveni jako TikTok naffe abanyumirwa kwetuli onyumirwa ki TikTok esize buseegu ng'okyanyuma ne TikTok esse bizinesi z'abantu waliwo abeetuze mwana gwe bakuba ng'alina luto neyetuga abantu beetuze lwa TikTok ne bafiira ddala ne baggwawo omwana wa TikTok yetwala ne B etwala mukoka etwala enswera etwala buli kintu ekyobulimba kyonna buli kintu yona YouTube channel etwala musaayi etwala musaayi no gante bibada bibyo netwala ye TikTok muntu anabawacha fese naji editing anateka ku kintu TikTok anekitwala nze ma editing wano omuntu mbundi ne balamu mbude balamu sibanyi batuli mulojo baluddawa ekyanyamba kyali kimungo omuntu ayina amaala sikola njala awukayo wekyayikira ekyo kyokka wekyabalemera ne bakwata omuntu ayina t-shirt nga ya balamu bakutta omuntu oyo bati bantadde ne balamu balamu ayina mukazi nze ndabba wange nina abaana ne balamu ayina abaana be yali TikTok naye ensi ku bantu mutwalo abantu afa mutwalo bakkiriza nti kyali kituufu nakati bakimanyi nti kituufu wano mwakuliyeti ng'akaana akalinga emyana mugamba kanzaalamu yali TikTok nga magala views ensi yonna negamba nti namuzaalamu nga bunaku mukola page ku page party ku party ne mukuliyeti nga ebiboozi President Museveni bwokyagala eggwanga lino jako TikTok lwansonga ki Kenya yabadde TikTok yagituusizza weeri batandikira ku TikTok esiga bukyayiboka nze nalabye omwana avuma alima namakula nti mubbi n'agamba nti awambye emmotoka yalima namakula eyo emmotoka yalima namakula okakasa ye emmotoka yalima namakula gyayina njagala ogenda walima namakula lwakota bamuganya okwogera balabe bamuganya okwogera ye emmotoka eyinza okubanga emmotoka yalima namakula naye ni emmotoka yalima namakula ogiteeke wano ne gye yatutte ogiteeke wano naye ensi yona yakkiriza nti alima mubbi ensi yakkiriza nti omwana atutte emmotoka era views kyazifunye omanya alima kyayitamu singa tebadde balabe nakati ali mu ddwaliro nakati alima ali mu ddwaliro singa balabe tebavuddeeyo okutekinga action alima atagenda kwettira mu nnyumba alima kwagamba okuba miliyoni 4 omanyi kyazitowa omanya ekitiibwa kyalima kuva ku kimbeewo paka omanyi omukazi ali mu myaka 65 okubanga kyafaana nga alima alina abaana bagaga n'ogamba alima namakula lema namakula akuwe sente lwaki omukazi omutuusa ku lasti kuba oyagala views ye TikTok alima namakula gwenjogera ku munamu mumanyi ali ku mugo gwa ntaana namukujja lwaki tebamwa naye sente ze ne kigwa ekyo namulabako ne kiweewa namulabako ne kiweewa byali bya sente era nga zaaliyo ntuufu zaaliyo okakasa zaaliyo mu kiweewa yasooka obanyaga zaaliyo kati alima baba alina sente alima okakasa amubanja gwolina bukakafu nti amubanja agamba mbu abanja alima takikabiri mbate naziwa Anson kati ebyawukana baba ziwa Anson bali luno ate alima emmotoka otwala yaki anti office yemu oli musiru office yemu alima gwe wasetaawuka nagotaawa takikabiri mbate naziwa fina masanyalaze who's fooling who ate nga alima abantu nabawogerako balina legasoza bazibakoleredde ye talina luyimba ate ndalinga balalu alina luyimba nze mulaba ate ndalinga balalu simanyi nalitire mwana okufa mufuutu simanyi fuutu kemufuwa mufuutu using fuutu simanyi projekiti lwaki wateyagiraba simanyi bino oli byanoonya shiba alabemu ono mukunja dakiika 2 alimbelimbe abantu mboli yazadde ani azaala ani bakutte basirese mufu kyogamba tanazaala simanyi namalwaliro ge bakoleramu kaliyoku yoyo sigamanyi yazadde mu bifaananyi nange nalabyeko oli mulamu bulungi yazadde namulabe mu ddwaliro olina omukazi wazaala ayambala akaleega omukazi ayambala kaleega mukazi wazaala ayambala akaleega n'abasawo bagana okukambala okumala wiiki ofuna amabeere naye weetegereza nnyo omukazi azadde ayinza obula kanula ku mukono oli musiru omwana bamulera bwe batyo omwana omuzinga abeera bwatyo waliyo oli nga ssebo ate kuba abasiru bazibu balaze omwana omukulu owakako n'akakulu nga kwasibyeko n'akagwa bavudde eri ku muntu wakalabye ne balaga nalina akagwa ku mukono ngalo nkulu za myezi 8 naye nga balaga abantu bazadde bagala buyambi ye TikTok President Museveni jako TikTok bannange obulamu oba bunaba butyanga tetulina TikTok President Museveni jako TikTok eggwanga ogenda divunika wa TikTok General Muhoozi Kanyarira ogamba nkugamba ebigambo bino eggwanga ligenda vunikibwa wa TikTok Kenya obulamu bonna bweyitamu ate President Museveni ngamba tokkiriza ngono nonsense mbu omuntu yeka akasoro omugaati gwa mpaka omugaati gwa buwaze togusobola guleka gulya gusobola
Byampaka? Ane enkola yali yaba dictator. No. Tasobola abireka bisobola. Tosobola mugati waliwo ebintu nga si bya buwaze. Jaga tukiriziganye. Gwomere nyamaze mpamero nkoko. Omere nkoko mpamero binyebo. Nejuka ali ajagala enkoko nga tasobola jifu. Mukwano bino si bya buwaze waliwo ekintu nga tekikwekala kasisa yawulo busirusiru no bumba tutu. Ngongaba mugati gunnekala kasisa. Bwesigulya ngenda kubotoka. Togera kuyabula moyo gera ku mugati. Ngamu gituunyira zizi. Abana bali ku TikTok bagamba nti Uganda muyigire ku Kenya. Gwagenda ku street. Twala mwana wa nyoka ayigire ku Kenya. Nti mubalaba abana bali so. Tujja kwekala kasate President Museveni ngaba bakubirewo. Kunyama. Bulijjo alabe kimenka kunyama. Aba kino kyemwogera mwetera abantu bizibu. Babe yanga tabajja kuvaayo. Kyemwogera kino. Buli gwe baba kamakasera kano wegendereze. Ojja kuddanga 26 awedde. Bizibu mukati. Ndabe byana biri Masaka gye babikoze. Mwe mulabe ku bya Kenya mudde mutate mubisobola wano ntobisobola. Ojja kukiwulira no Uganda si Kenya. Wano birala. Bino byandalamu. Oli amazeke myaka 2 ku bukulembeze nali mwana mu 5. Ajja kubulya Museveni yani. Oli experience ya myaka egitamanyi. Kwane semateeka amulagira okuba ku nnyama. Yes, semateeka akulagira tomanyi kankulaga semateeka we Kenya. Kintu kyangu nnyo musome. Alagira okuba ku nnyama. Yes, ngoma kala kasomu nyonyola n'agaana mukube. Bye biri gundi bera gamba tumwine temwamutegeera. Shoot the mama ya sababu asami. Semateeka akirambikira bakuba na twako kyokola. Ne bali abana police n'alabye bazanyira mu maaso gayo bajiwa ku byokulya. Bazina dance. Abo bagala sex aba police be Kenya. Siwe be Uganda. Musaka ajja kuli nnyo mugere mu kabina. Musaba ajja kweta bala batategera ajja bajja mu nsike abatamanyi na Luganda n'oluzungu tebalumanyi. Nze nalako kutuza byo kwekala kasana sanga basajja nga badduka basinga enziro. Byo kwekala. Baba jjo ine yabasibireyo. Simanje abajja. Ngabo bavayo mu kasera kali. Ajja komya una lero DU baite bakubye wowe andi bali na maddu. Oyo DU yakube sasa n'oluwira ne. Ali bakuguna oluwira mu kawombo. Tubiwoza nkera. Aba yagala okuba ko goya samirira. Soba naye temukopperera tusigale nga mujja kukiwulira. Tubereka. Nalabye yo musajja omagamba. Kenya kitono mugule mene mugise mu nyumba. Simana waki kiwita musajja ona akola statement. Why can you wati musibo? Arresting. Yagala kemmere. Kenya kyabada kitono simanyi yakyogeda ta. Mugule mene mugise mu nyutuge nakwekalakasa. Simanya abasobozi era abasobozi. Waliwo n'ababuuza. Abasobozi bana bano Uganda munyiga ddi. Gwakibuuza soko onyige bakulabireko. Wenyize gwakibuuza. Fe tulirwedde kunyiga bituluma naye tetujja kunyiga. Bibaluma naye teri kunyiga. Onyigira kwani? Kusajja omunyigirako banyiga dde obuyinza babujja semateeka wa Kenya wuno. Musome bulungi. Abasajja obuyinza babujja mulina be Museveni muyeekera nti baddamu. Museveni itse muyeekera si wa bulijjo. Eno gavumenti ya muyeekera teyalonda nnonde. Ojja kulowooza nti ye ya Ruto gwe mwalonda bwali myaka 2. Akube sasi mu kawompo. Nze sigenda ku luguudo. Sijja kwekalakasa njja kwogera ebintu nga seekalakasiza. Terigenda ku luguudo. Sina bulamu bugenda kuba miggo. Naye abana be bakuba nakati bakyali balema abalala bakyali luzira babakwata bukwafi bwa bukofiira kati goya samire genda yo ng'omanyi nnyo kagenda kabe benda bimudde ku ngulu ojja kuva ng'otunulanga segirinya. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna. Kifusa Museveni kiri kimusoko gyo parliament. Parliament eveewo. Museveni oba yagala okukumba bululu bwa Uganda nga tewali n'omu akwesimbyeko gyawo parliament y'eggwanga. Ate tuteesezeewa. Tuteesezeewa. Bamini we baliwo tubateesa. Eggwanga teryatambula. Ani anaatwala ebirowoozo byaffe. Tujja byetuusiza Museveni kati yeyeekolera buli kimu. Olaba asobola okulagira wakati tulwanyise enguzi ne bagaana. Kati ani afugaani. Ani afuga eggwanga. Tusobola Museveni awambi wanga tetumanyi nakyo tukimanyi. Ne balagira ddala impunity, ne balaga obujozi obukunadde ne bagenda n'okugenda ono wadde yabba naye mbaka agenda kubeerawo forever.
akoma era tuwa nakomewo atera wafuna amawako akati gongama nti ani afuge gwanga ino ekyokubiri nti abaka betwana tebatugasiza baga munno mukabiye muno ddala abaka beggwanga singa bavudde bona ne bayimya n'abantu bo mu Lubigi ne bayimya n'abantu abali mu Ntobazi kyandi wadde naffe abala bagenda okumenya kwa fena bagenda kutumenya kyandi tuwadde ekyokuwa ne tuyiga kubanga kiriza bagana fine twagula mu Ntobazi olw'obutamanya naye obutamanya twaguliramu tolowooza ni muzeeyi yakedde bukazi nakkiriza abannema bamenye kitambula ne kitambula muzeeyi yasooka kulowooza nti abantu bano musobola basasula nti nedda bali bameka nti bangi Museveni yasinga okwagala abantu abanaku by the way President Museveni yakyasinza okulumirirwa abantu abo kubiriwo nedda President alumirirwa abantu kyofola ababawa muzeeyi alumirirwa abantu era abaagala kino nkyogeza mutima mulungi sikyogera gwa muzeeyi mukimanyi nti alumirirwa abantu atagenda kuwulira kubiriwo muzeeyi wano olaba muzeeyi singa bodaboda zaagobwadda muzeeyi yalemera bodaboda abantu bange mbaleke bakole ku balonzi bange bakole mubaleke abavubuka abo ensi meka esalina bodaboda singa babagobadde naye muzeeyi yagaana kati abantu abo bwe mulaba mu Ntobazi tolowooza nti yazze buziba bamenye kibaddewo ne beebuuza tukoze tutya kiri ku pulaani nedda yawula pulaani n'okuba nti oba oyagala oteeka tulina okuva mu Ntobazi Uganda okusigala nga tetulinga bwolaba Dubai ng'etambula nga tetuli ddungu kati ekibuzo kiri tuvuddewo tutya tujja kuvaawo fena tujja kuvaawo bali mu Ntobazi nkikubuulira tujja kuvaawo kati ekibuzo kiri nti tuvaawo tutya kubanga anti kati ekyo kyonna bakimala bakyogerako bamanya nti abantu bano abaliwo bagula ne bajja busente obutono yes balina ebyapa ebirifeko ebituufu nti yes balina ova balina abaana mulimu abakadde nti ye tusobola basasula nti nedda bangi nnyo nti yes tufiirwe ensi nti no ekirina okulebwa kiki baveewo naye olina naawe muli okkiriza nti eggwanga terina sente zisobola kukompasatinga abantu abo babba wayo kantu konna kwe batandikira sikiriziganya nakyo lwa nsonga nti paliamenti y'eggwanga yokka era wakigamba nti sagala sida mukonda mubaka paliamenti olunaku olumu buli lunaku lwetuula gogolinga bakosoba billioni mmeka just one day buli siiti buli lutuula kati ombaka kati speaker agisinze mu luwumula kitegeeza n'otugamba nti paliamenti kereke kutuula entuula 5 zigulira abantu abo babeera iziti ntegerekesa oba obuzibu tulina nti paliamenti y'eggwanga yina okuyitwamu buli kintu nakino kyo nkyayita mu paliamenti naawe omubaka wakulimbalimba oyo gwe walonda agamba nti opposition akulwanirira yaliyo nga bayisa ebintu bino era babimanyako tibajja bamenya saagala mubaka aveeyo ajja wano yekangabiza mwekangabiriza bibakabaka mmwe bannange batwalonda biki bino babino bizingiriti byawo basi binansi oba twajjako temuddamu kwekangabiza bintu bino olaba esente zake lwaki olaba esente za mpuga lakimpagira mpuga azirye sente za mpuga zayita mu paliamenti era abaka bonna bakkiriza nti yes buli muntu awumula bamuwa akasiimo era buli awumudde bamuwadde mpuga si yasoose ne kuli gimu ya mpuga abawumula balinga 8 era babawa mpuga ate kituli ki mpuga sente yasomola nsomola yazeewa yazitoolawo oba yaziweebwa ansami kale ekitimba kyakutte ye kwe twategeeredde nti waliyo akasiimo mukwano njagala nkugambe ekigambo kino saagala obutamanya obugiyita emirembe kale gwokkirizagana n'akasiimo ako ku ggwanga lino nga we lifaanana ebizibu anti ekyo kyonna kyonna kiri ku babaka baffe kyova njagala paliamenti eveewo be babiteesa babikkiriza singa bamanya nti binyigiriza omuntu wa wansi ne sente ezo nyingi nnyo tebanditeeseza kuyisa ku kiteeso ekyo nti buli awummula bamuwe n'abaka bennyini abawummula bafuna sente wadde abatekola kati bafuna sente buli mwaka bafuna akasiimo Uganda nsinga ganye tusaana jigazageza ku busisisi naye abantu betulina babawomba tuutu Uganda yawolako Dubai eyo mu 7 negiwola sente tulina Dubai wetunula bakula lwakwagala nsi yaabwe lwa bumu bakola amateeka gatanyigiriza bannansi tosobola genda Dubai nola ku munnansi tosobola kumuwa wabira n'omusinga ne wabakubbi kyova abattakadaama munnansi nayinaina naddayo n'omulamba negusigala ku poliisi togaba balina value y'omuntu basupportinga bannansi Uganda abannansi tebatusupportinga wano osanga munnayuganda ngayomba n'omuyindi ne basiba munnayuganda nga omuyindi yamusobezza omuyindi nasigala ebweru wano osanga kampani z'abachina nga zikozesa abaana bannayuganda nezigana basasula paliamenti ababaka ne batafaayo okubanjiza abaana sente muchina nasigala ng'ayinaayina wano gwe osobola ogenda ku bout paper osobola ogenda ku business n'omuchina gwe ne bakuwa diiru
pesa bakuba ne bajiwa mugwira ye Uganda tusobola kubaga ininga na mugwira baku kudebatinga na mugwira nabasigadde mu ntoba za bambagwira ati enkulaga Uganda yagala abantu bayo Uganda singa yagala abantu bayo parliament ina sente zikompasatinga abantu bana bagenda okumenya ezina lwate ezina no tuganti ababaka tubaleke bawe emyezi ebiri ebintu bajje ku sente taleka nawe basana kwepa mira kale tochikona nako basawula kwepa no chikona ko lwaziza banje mitima kireke bakucha kwata bako bagamenti emyezi 5 tugenda bawa sente tetusaba president Museveni jo parliament boza parliament tumala kutunda musajja ina bya bugagga benkana ki ayimidata famete bangako era yani twagala abaka asatu busatu okugusa songa za gwanga abaka asatu bamala babiri ajere namba nawo manyi gwe favoringa lwachi mu favoringa for nothing kuba banji lwachi mu favoringa bayina kuba banji constituency musasa mukati bulinga buyumba bwa budiro lya muyo bayino busala mugazi abaka baje wano bayino busala sala no sangana tamanyi mbu yesimbyewo no mugawo yesimbyewo tamanje yesimbi zalwa bakabenda ku TV nga simuliranga nako no uli ebigambo byayoga nabye sanyo nyinga ayogera kukachika akakalonda abantu nengamba yona avuma senyo yavuma mpuga nemuga gwetaga mpuga emirundi 8 ngagamba ate kachiko fetu salawo omuntu atwala sende meka zetugenda kuisa ate basalawo nga siriwo ate mbera nze neche nkulabyeko waliwo byoyogeranga ne basenyonyi ba lero babobeni bibogera naye buli wofuna amanya ago bo wasalawo bagaya bugaya kati mpa amalala ne wobola banga bye mwogera bifaanagana bo buli wobakwata ko bagaya waliwo abantu besagala nga bo just wasalawo ngadaga entegera yagano kwatagana nze omuntu awa position oba angamba nti aliko position simuyinako buzibu era sina nsonga lwaki muwalana era mwagala nnyo singa amba sikiriziganya naye mu ntegeragana y'obufuzi nga tawalana banne nga tavumirira banne nga talinyina ddembe ly'abuntu ffe tukuza wano ng'aba position babeerawo nga tetulabako omuntu ng'avuma kabaka nga bavuma kabaka abaana bavuma kabaka bambadde obukofiira bwe bumu abaana bavuma katikiro bambadde obukofiira bwe bumu abaana babika abantu ba bukofiira bwe bumu gwe bw'oyogerako n'ovumwa ekyo kyekinuma kyokka sikugana kuba na ndowooza etakiriziganya na Museveni sikukaka naye ekyokutoboola eddembe ly'omuntu omulala ate nga naawe oyagala eddembe ate nga naawe oyagala entebe ddala bw'onoobeera mu buyinza olaba tobuliimu weeyisanga ekifunkuli bw'onoobubeeramu kyekikutawanya ekyo n'abantu awe wali enjawulo yange naye nga leero okkiriza nti ensolo ya leero abantu bebawa akasiimo bangi mpuuga ali ku musaalaba munnayuganda munnamwe mu katuliki munnamwe mu Uganda kyekyanfuuga tujja kiwa olunaku lwakyo saagala omumanyire ekyo kyo kiwanvu muko nagamba okutegeera siteekati muntu ategeera ate sikwabwaze togenda kuntegeera siwojja oyisaawo togenda kuntegeera mpuuga singa ali munankole nga yalidde sente ezo wallahi yamungu singa tolina kyowulira bandiyimalidde eyo singa yali mukiga nga yeyalya sente ezo tewandibuwiddeko era bandiyimalidde eyo katubeera kyokulabirako fe twabaki fe twaganye kyakulabirako ki nga tonafuya munafu yakusinga maanyi akusinza experience experience eyaki oya stupid eyaki eya byonna mpuuga basinga experience pale batabaza mubanga kimu muli bakalyoki boy you are karaoke man bayita bakalyoki boy kati bali mukulabisa kulabisa ki olabisa ensonga zonna ebintu emerete ensonga nze bonnimba nti mpuuga teyadde n'abantu masaka nga tena balabye opposition ya who's fooling you who's fooling you bana bana tebakkiriza kati tugenda kuwagira nsereko Muhammad ajja kuki ku ballot paper nga has the president Honorable Nsereko exactly Bwongo Honorable Nsereko tugenda kuwagira Nsereko Honorable Nsereko ajja kuba president ajja ku ballot paper I stand with Bwongo mind obyebugaga kati sikulwana sibikonde mind ati abaana baffe tulina babiri owaye abaana baffe tulina babiri naawe baana ki gwe nani tulina Honorable Nsereko ne Robert Kyagulanyi endowooza yekulimba nina Nsereko Muhammad omu mumanyi tontegeerera tomanyira kyentegeeza nti baana mukwano please mukwano I know what I want I know what I'm speak I'm mature enough akaluluka president Museveni atogenda nina akalulukamu Muhammad Nsereko is already there ogenda kamwa ari president Museveni andabyeko singa takwata babbibe Museveni singa ota babbibe
President Museveni bana abantu basomene sente tukusaba ekintu kimu bayagala obululu bwaffe Museveni kwata ababbibo kubanga bana abantu babamanyi babbi ebbanga ddene obasibe otunda buli kye balina mu nsi abaana baabwe ne bazzukulu baabwe babeereko ekikolimo ekyensibo n'amabaluwa nga tebali esimba wadde ku bwero si eyo famire enzibi ebeeko ekikolimo nga n'obwero si tebali esimbawo awo ojja kutufuna otherwise naye nga ebikyali nga tekona ne bosere kajja nkulabyeko nnyo kajjambo mu bitiibwa ebyekitalo pulezidenti wange omulungi gwenjagala baby face ani Museveni atasobya nja kuba nkulabyeko kati twawulire baby face tukwaye jogo nejjajja mwami yoyo yomu kalala mulungi kabiri nage kabiri bo bigambo bye sitakyamanyi tojja kwimanya tukoye impunity omuntu nakujoga nga gamano nkola ki mwe baani ekisooka abantu bakodo asiri bakodo ne mukunganya nga abanaku ne babakuletera ekkololo bono bawo omudidi gw'ensibi ne bagoba bana basatu nazo sente batutoerwengo era zasigadde mbana bakomewo e Kampala mbaziwadde bantu nentowooza bwe gamba abo bakunganya abaali mu kintu kyabere ba Kampala abantu abasinga constituency besima musije babeera kati owerwengo ngaasula kigala kiikayo ddi asula kigo muzikalina lwaki takiikira ab'ekigo muleke abantu abali ku byalo mu disitulikiti ezo mu constituency ezo besimbe bakiikirire abantu baabwe nawo ndasobonya nakwawe Makinde asula wera ava musanvu ebwe wakulidde lwaki mwesimbanga muzi constituency nga n'okuya temubeerayo onooba olumirirwa ddi onooba olumirirwa koleyo kyokola yemmwe abantu abeesimbyewo ebbanga ddene lwaki temuwummulako nga weesimbyewo uganda terimu bantu basoma bisanja bisatu mwe ababaka betulabyeko ababaddewo mubeereko ekyokulabirako nga Namboozi ogambe bannange mbannange nkoze ekimala ono mulenzi yasoma ono kamuyimire Namboozi tukyamwagala waawo akoze eki Namboozi Namboozi tagamba wako ndaga waddakaleko mubuulo yasigala ku TikTok naye yatandika ne zirayivu anonya busimpa se wano nga bali ku barometa nakolayo akantu awo katambule bagambe oyo nonsense twamukoye nsiddamu kubona mubaka yenna wabavuddeko sironda mubaka nako omukulembeze omusaba ebintu bingi omulundi gumu nondo omuntu ogwo si bingi ababaka parliament eveewo sima TikTok eveewo ate simanya nga bali benguzi byonna bimusabye omusajja mu kaseera byonna biva ku bubbi biva ku kibikola ekintu kimu singa akwata bali benguzi n'abasiba aba ne bakimanya bw'oli enguzi bakusiba emyaka 4 bakusiba emyaka 5 tebajja kuddamu kubba bannayuganda era mu kimu kijja kukolebwa ssente zigenda mu luguudo nga za nguudo tajja zirya naye Uganda gy'osanga omuntu gwe bagamba ko eddwaliro lyerubowa nga nakati bakyalikola tujja tuuka n'okufa nga teriwedde adayisibwa ssente ne baaba zebalabako ejjoogo sirabira jjoogo lyakolebwa mu covid abasajja baagaba emmotoka bamwaza bakeze emmotoka ziddabo kabini nezo simanyi zi V8 abakazi baziwanga abaana baabwe ne bazivuga awo nakati abaana bazivuga nga ziriko donation tebakijjako n'ekigambo impunity okikakasa yes amana nali nebuuza wayako omuntu gwe bawa emmotoka eyo president yasabanga emmotoka ezo ng'azisabira bitongole abagagga ne bazireeta nazisangawo wali omwana w'omuntu ajja mami I want this but mami where is those keys nenga wangi Friendly kid nasangako olaba amagi n'ebiki bagabanga ebyamata babikolera tent wali ku Ministry of Health Nabbanja by then we yali agendanga okulaba Nabbanja babikola tent nene nnyo eva ku Nene Square amata n'amagi nga gajjudde n'emmere ennungi awo nga webeera emiceere biki nga mmwe abazungu obunga mmwe bubeera eri mu busanga ku byalo kuba LC b'ekyalo bagabako ebijanjalo nga bijjira wiiki nnamba ebijjanjalo bagabako ebijanjalo nga kiro gironda nevaamu kota y'eki ng'amanya ge mangi amanya gakola kiro gakola afu ne kota badde nsaba eyaleero komawa amazima geetagisa bagabako ebijanjalo nga amayinja gakola afu ne kota ngasigaza olonda naye nga kota ogifumbira ennaku 7 era 7 days ng'onoonya ebikuta ebikaze n'amanda ne gakugwako nga tebiyidde nali nninze bampa ebijanjaalo ebyo naye bampona babimpaako olwasooka nembigaba kati we nabigaba oba ani yabimpa leka mbuuze ani yakonyezezza ge mazima nze nabirabako yoga kyenjogedde ekifu totya kufa okufa muyisima wafa wajjula nze nandisa okutirako okufa ontirako nzigonzaala oli mwana wanyamaanyi wa mange
ni mugandawo ondabye bukulu nga nvaako tontiirako omulembe gwe tuliko gwa kulya tulye buli ssente nobotali ofa ne bwoli ofa ne woyogera ofa ne woyogera ofa abafudde leero bamaze kwogera gwe manyi mirambe giri mu ambulance olwaleero genda mu mochale obuze omusajja nti wakazinga emeka yamaze kwogera nkyakwagala mukwano bamaze kwogera kulabeko wano bannange njagala bategeeza ekigambo kiri kimu ekyokufa ye climax y'obulamu end of life kufa kubeera kufa buli muntu naawe atta banno ojja kufa naawe abba ojja kufa naawe alemedde ku bantu ojja kufa naawe owekitalo ogenda kufa end of life kufa ogenda kufa kati gwe nonsiba ku nsi no nga nti bw'oyogera ogenda kufa nja kufa I know that ongumiza nakunzita nkya yes one time I'm going to die ongumiza yakira maxi y'obulamu bwange ne Bible yogera watu nti buli kizabe kimana kikola ki kakati gwe ngambo tambo ngenda kufa teweeralikiranga okufa kwotalina kwakakwate wadde dakiika abantu bangi balanga badde mulamu ali ku siteringi n'azikira noolaba omulwadde amaze mulaga emyaka 9 tafa ali awo bawuyisa tamulisa ali mu kapiira emyaka 9 katonda yakyesigaza kireke kive nako toddamu ku kino gwesetingako amannya nze Nsuuga Mustapha nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.